Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebya II asiimye n'akomawo ku butaka mu nsi ye gy'alamula mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero okuva e Namibia gy'amaze ebbanga nga ali mu kuwummulako wamu n'okulaba abasawo abakugu ku nsonga z'obulamu bwe. Omuteregga Magulu Nnyondo Nantalinnya ku Kateebe atuuse mu nsi ye mu kiro ekikeesezza leero era yaniriziddwa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'alinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga n'Abagereka Sylvia Najjinda abaana ab'engoma okwadde Omulangira Crispin Junju Kiweewa ne n'alinnya Victoria Nkinzi. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe ku lw'Obwakabaka ng'asinziira ku kisaawe eky'Ennyonyi Entebbe agambye nti okukulembeza obulamu obwannanteetooloolwa Sserwatika lwa ttaka nnantatungibwa kyankizo nnyo eri Obuganda n'asaba Omutonzi awangaaze empala bwa Ssebuufu bwange obutasaalimbirwamu mbwa. Nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako. Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza tyanatera okudda ku butaka olwaleero mutaka. Twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Katikkiro mu ngeri y'emu yeebazizza abantu ba Buganda abatawadde boogezi ba bigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu budde n'abo abasabidde nnyinimu omuti ogubala ensimbi n'ebikomo abeere bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso nga bwe nabagamba Kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Omulangira Crispin Junju Kiweewa mu bubaka bwe ku lw'enju ey'abeene Ssemanda agamenye embazzi n'okuyunga yeebazizza nnyo gavumenti ya Namibia olw'obuwagizi bwewadde Maasomoogi ne yeebaza abasawo abannyanja temanyiirwa ne yeebaza n'abaweereza ababadde ne mugema waabwe kyokka n'avumirira bonna ababadde mu by'okuvvoola Namulondo n'okubisa Obuganda mu bugenderevu ku bye batayimanyiiko. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Kyannaku nnyo nti abantu abatono abeenoonyeza ebyabwe baasaasaanya eŋŋambo wamu n'okukola ebintu ebivvoola n'ebivumaganya ensi ya Namibia. Abantu bano bamenya ennono yaffe ey'obuntu bulamu. Ffe ng'ab'omu nju twetondera gavumenti ya Namibia ku lw'effujjo abantu bano abatono lye baakola mu bugenderevu. Twebaza Katikkiro, baminisita, abaami n'abaweereza ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka olw'okutambuza emirimu gy'Obwakabaka nga Ssaabasajja taliiwo. Ssaabasajja akomyewo mu Buganda naye akyali mu mikono gy'abasawo era akyetaaga obujjanjabi n'okuwummula okutuusa lw'anassuukira ddala. Ffe abafamire tujja kweyongera okuyambako n'okumukwatirako. Tusaba abantu ba Buganda babeere bagumiikiriza era bongere okussa mu Ssaabasajja ekitiibwa n'okumulekera eddembe lye ery'omuntu mu kiseera kino.
Wangala Nyai Ssaabasajja Kabaka. Poliisi Lwengo etandise okuwenja omugagga era yali nnyini ntebe w'ekibuga eky'Erwengo wamu n'ow'ebyokwerinda ku kyalo Nsonja mu Lwengo lulo oluvannyuma lw'okubula bukya omuvubuka Moses Migadde afa. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Sekabiito y'abirina. Moses Migadde yafiirwa mu ddwaliro ekiruddu ku lunaku olwokusatu ng'eno gye yaddusibwa ku bigambibwa nti eyali nnyini ntebe w'ekibuga Lwengo Haji Nasiri Mutazibwa saako defense w'ekyalo Nsonja Joseph Sekatawa okumuteebereza okubba emmwanyi za Kato Lawrence ne bamukwata ne basooka ne bamulijja emiguwa n'ekyaddako kwe kumuyira amafuta aga petroli n'abengeya. Poliisi Lwengo yakwata Haji Nasiri Mutazibwa saako Joseph Sekatawa nannyini mmwanyi Kato Lawrence ne bassentebe Kajimbo Deus David ne Joseph Lutamaguzi. Wabula bassentebe Kajimbo Deus David ne Joseph Lutamaguzi awamu ne Kato Lawrence bakkiriza era ne balumiriza Nasiri Mutazibwa ne Joseph Sekatawa nti beenyigira mu kwokya Moses Migadde era bano bayimbulwa olwo ne bafuulibwa abajulizi. Haji Nasiri Mutazibwa ne Joseph Sekatawa mu ngeri ey'amangu baatwalibwa mu maaso g'omulamuzi akulira abalamuzi abato e Masaka ne basomerwa omusango gw'okugezaako okutta omuntu n'oluvannyuma ne basaba okweyimirira. Omulamuzi kye yakkiriza era kino kyaleka bannalwengo n'ab'ebibiina ebirwanirira eddembe ery'obuntu nga beewuunaganya. Oluvannyuma lwa Moses Migadde okufa, Haji Nasiri Mutazibwa n'owa defense Joseph Sekatawa tebaddangamu kulabikako olwa poliisi okulangiranga kati omusango gubadde gubavunaanibwa ogw'okugezaako okutta omuntu bwe gufuuse ogw'okutta omuntu. Bo bassentebe Kajimbo Deus David ne Joseph Lutamaguzi awamu ne Kato Lawrence bano bazzeeyo ku poliisi okukola mu lulimi lunnabuddu additional statement. Sekama wa poliisi Afande Twaha Kasirye agambye nti poliisi ogwayo yagukola era asuubiza abafamire y'omugenzi nti bakufuba okulaba nga bafuna obwenkanya n'agamba nti singa banaabulira ddala ne bagana n'okweyanjula ne mu kkooti ku lunaku lwe baalagirwa olwo kkooti yakubayisaako ekibaluwa buli w'omulaba mukwate kubanga kati bavunaanibwa gwakutta. Weebale nnyo omusasi waffe Jimmy Sekabiito. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eRweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Yaliko omukulembeze wa America Naggaga John Donald Trump ensi agisobedde ayongedde okulumba president wa America aliko kati muzeeyi Joseph Robinette Joe Biden Jr. newankubadde ng'ono mbutongole awanduse mu lwokaano mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Munnademocratic Party Joe Biden Jr. w'emyaka 81 kyadde akyapondoose n'awuliriza amaloboozi ag'abannakibiina kye n'alangirira nti akalulu akanyuse bubimbi n'awanda eddusu ku mumyuka we omukyala Harris Kamala nga asemba Pigwe ebeewa kaadi. Kyokka bijodolo Trump ow'emyaka 78 ku kibanja kye eky'omukutu ogwa The Truth Social nga nagwo gugwe ayongedde okulumba Biden gwayise embutanta nti olw'okubonoonera ebiseera byabwe ebiwanvu n'alwawo okuva mu lwokaano kyokka nga amaze ebbanga nga mu buli kimu avuyabuvuya. Binnyo birya Trump alabudde abawagizi be nti byandibanga tebinnaggwa nti kubanga namukadde Biden engeri wayo ezimu gye zitakyagatta olw'emyaka yandizuukuka enkya nga yeerabidde nti yavudde mu lwokaano nga Trump talina kigambo kyonna kyayogedde ku Harris Kamala kati alabika okukwatira DP bendera. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech akuuma akayamba mmotoka yo okukendeza ku nnywa y'amafuta ebitundu 12 ku 100 saako okukuuma yingini yayo nga nnamu n'obutafuuwa kikka okumanya ebisingawo okuba ku 075 460 nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wanjawulo mu katale k'ebyemirimu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko okwalaga nti Algeria y'ensi ya ssemazinga wa Afirika esinga okuba n'abakazi abawangaala ennyo nga abakazi ba Algeria okutwalira wamu bafiira ku myaka 79. Tunisia yakubiri abakazi baayo bafiira ku myaka 77 n'ekitundu. Morocco yakusatu abakazi baayo bafiira ku myaka 77 egy'obukulu so nga Mauritius yakuna naye abakyala bafiira ku myaka 77. Seychelles yakutaana abakazi baayo bafiira ku myaka 76 so nga Uganda ya21 abakazi ba wano bafiira ku myaka 66 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia.